nga tuvuddeyo munnange tukyali kusoya mwana mulenzi amanyiddwa nga King Micheal era nga we twagwidde ku mukulu amanyiddwa nga Big Eye Starboss Lawrence Big Eye ayimba okimanyi olaba ne Moze Radio Big Eye yatugaba munno yasinkana Moze Radio n'amugamba nti olaba Big Eye nyimba naye Big Eye oyimba so Starboss ono mujjukire muno naye abaddeyo omu kwabo ku bantu abadde mu campaign trail za President Museveni era nga abadde nnyo mu side ya NRM ye bamuvumye ne bamujolonga n'asirika ekimunjagazaako kimutabaddamu asirika busisi ne kambuuza obukadde nkaaga obw'ennyumba yabufuna Lawrence bwe yali ayagala bwali nkaaga bwali lukaaga yagamba asasulako nkaaga asigazaayo meka lukaaga something like that. Big Eye ono twamuguddeko munnange tumubuuza ku ngeri gyawuliramu ku motoka ya muganda wamanyiddwa nga King Micheal n'atugamba muno ye ayagala ku just kumusanyukirako talina buzibu naye ngera mumanyi omuntu ng'ayogera akolimamukko ng'ayogeza nnaku n'agamba tegwe muno King Micheal agamba ezimu ku sente zamuletedde okugula emmotoka eno yazijja mu trail. What happened to you? Gwe wagenda twakola ku side ya Bebekulu wali gwe Bebekulu Isma All Access nga muli mu Northern Uganda. What happened? Ate ba King Micheal twawala mu Eastern Uganda kyegyagenda mu maaso kyekyatuukawo munnange. Big Eye n'atugamba naye alinze kasiimu ke lwakuba tayagala kwogera bingi ayagala kusirika mpaka banamusiima ajja kuvaayo atubuulire ng'ebyo ebikoze ekibituuse tumugamba naye tetukomyeko otwawulira olugambo nti wage full figure yakutula mu State House olina bye wasaba ennyumba yo bagikuwa nagambira bana abajimpadde nja kukola ki nja kujja njibalage mbayite Smith Lawrence ne team ya Celeb Jazz mwena mujje mbalage ennyumba eno because ze sina buzibu bonna ntumugamba ate kyatuli abanno bali mu kukaayana ku Facebook full figure alwana ne Ashibaga Kato eno Dr. Tiamala tenge mwali mu State House nagamba etabimanyiko tabadde ku Facebook OTT bamujjako Facebook bajijjako WhatsApp bajjako ate yetayagala mmenya mateeka kivata sawa kukozesa ki VPN kivata bimanyiko naye engeri Facebook gye bazizizaako kasooka amalo byetegereza bulungi nnyo bwana amalo byetegereza then awalyoka akola ki alyoka ajje abyogereko naye Big Eye yeebazizza nnyo King Micheal kuba omusajja omugumiikiriza newankubadde bakola ki bamuvuma newankubadde bamukola biki bamujolonga naye ekirooto kye kyakoze kyatuukidde ne mugamba kati akamotoka akuvuzeemuko nagamba owali omusajja obwedda nvugavugamu kaawo naye nga nange mpulya njagala kukola ki kuvugavugamuko ne mugalo kyeyakuwadde munagamba owaayo omusajja akola emmotoka ino ogitomezanga emmotoka mpya yetunulanga muntu nobeera te ngaogenze mu express. Anyways nyankutuuseko omukulu amanyiddwa nga Big Eye naye nga towerabira show yaffe ne proud sponsored bali bannaffe aba King Montage Studios nga bano bakugamba bate bagamba munnange olina mukolo olina kwanjula olina mbaga beekwate wali ku level 3 that is Prime Tower enankula byawe ku bitaala bajjako bakutuusaako services zaabwe ennungi nnyo kasita oba nga olina kintu kikwatagana n'okukuba ebifaananyi oba videos beekwate munnange bajja kutuusaako bulungi nnyo. Kale katugende ew'omukulu amanyiddwa nga Big Eye tulabe byayogedde ku motoka formatic omuntu gwe nasokola nga avuga formatic nga tagizikiza bamuyita Navio. Omwana Navio yagenda nga nagipakinga awo erubaga ngaakusuubya awo twakolera ngeda ne najaga yo my man what's up how you doing man Nemuga, hey, church brother. Yo, me, I'm good. I'm okay. Yeah. Now I brought my song. I want you to play my song. Yo, you know what it is? No gamba. Omwana ono luzungu ngalungi nnyo. Naye munne katulaba naye ayogera Oluganda. But anyways, kasooka tugendeko ewa. Ewa Big Eye wetuma tugende ne maaso namoli amala mangi nnyo. Wano wennyini ku Save Just of Out olina okola kikimu kyokka subscribe and subscribe. Okitegedde omuntu okukulaga tatudde ayina byakola okitegeera. Gamba kikulaga nti omuntu omulanga gwe omulaba omuntu abeerawo ng'asirise naye ng'alina byakola era njagala okutwala omukisa guno okwebaza oba okongratulatinga muganda wange okumusanyukirako King Micheal olw'ekino kyatuuseeko okitegeera kuba munange n'eggaali ssebo muganda wange temalaga tulikamu okitegeera nti buli muntu kyandyagadde okuba ng'akifunye ng'alina emmotoka eri comfortable so musanyukirako nze nga Big Eye musanyukirako muganda wange King Micheal. Naye kino ekintu kituufu gwalina okumugira kubanga boogedde nnyo mu ababiri mu NRM baboogeredde nnyo. Nange munindi tomanya shala nange munindi munange nze kuba nange ndi muteekateeka ate nga nze nzirako njireta munange tomanya sala zokka wangi kiki omubala ate kubala kutya nti kati abadde abuza King Micheal uno mumulaba
ayina kyalazeewo omusajja alese eggaali, this is a dream, okitegeera. Sente muzigyawa kuba ebivulu tebiriiwo kati muyingiza emmotoka ate mubajje mukaaga. Anti kibeere nga nkugambye kibeere ekyokulabirako nti omuntu osugamba nga woomulaba ate ebiseera ebimu abaako ne byayiye ebbali, okitegeera nti kati ffe tuli basajja, okitegeera King Michael omusajja ni musajja, omusajja abeera ayiiya, okitegeera. So omusajja watu yayiyiza n'agireeta yiiyo formatic Benz. Bino bye tugambye bimu ku bibala bimufunye mu NRM after campaign. Ebibala bino nja kugamba nti bye bibala by'okuba nti tuli mu bukulembeze obulungi, obukulembeze obutuufu, okitegeera mwe tukolera nedda nti kati ffe kitusinga okwagaza obukulembeze bwa President Museveni kwe tuteerawo embeera ennungi mwe tukolera, okitegeera nga bw'ogiraba ne tusobola okwachivinga bino ebintu, okitegeera nti obukulembeze bwa NRM bwe bukulembeze obutaddewo embeera ennungi mu Uganda okuba nga tusobola okuba nga twachivinga bino ebintu, zino emmoloka ez'akabi, tuzimba amayumba amalungi, okitegeera. Era nina essuubi nti tujja bituukako byonna buli kyoyagala kasita oba nga tukyatambula mu bukulembeze buno. Bannammwe abamu bali mu kisikasika miguwa oluvannyuma lwa campaign subgroups ez'enjawulo bakayingira akasiimu. Kati okijjawo otya tugambe nti Michael sekamu kasiimu kanyume ku mwafunye? Anti kale nze soogera nnyo bintu bye sirina ku mutwe n'amagulu. Tonabawulirako? Sinabawulirako, internet teri composing ezzeeko. Oli mu WhatsApp group eyo gwe? Nze WhatsApp group anti sirina internet. Kugamba so kati mambira bawa ate nga nze ebintu ebisinga mbirabira ku internet, okitegedde batujjako so. Singa batuzzaako biko ndabyeko nga batuzizzaako internet ndabyeko ngezzeeko. So maybe nja kubiraba. Mbugu omunye gwe basuubiza emmotoka gino sale musale naawe. Nja kubabuulira bwe naba nnakyendagawo nange nja kubabuulira time yange bwetuuse. Neyanziza.